الحمد لله وكفى. الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا، الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أتنزو الله تبارك وتعالى نني نمتنا مجبو أغتلين بكينيف تملاجنا الله سبحانه وتعالى السميغاني من بكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الصحابة بي نابو نا أبنا قبيا إنكولا نيجي زاي إلى يوم الدين أكتوس زدلا قلناكو أولينكم إليه قلناكو أولين سونغا قلناكو لا ريب فيه ولتليمكو بوسا بوسا يوم يقوم الناس لرب العالمين قلناكو بتون الفناوة وتجينو كل من ما سبق الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أتوان ويرزي وكل من ما سبق إرات ولي حسابا يسيرا. الله تبارك وتعالى أستاسي أكباليبوا أكجن أكبير أكامبو إريا بدوام
Dosha buluganda abakkiriza kusaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala era kyalinga ezimu mu nsaba za nabbi mu sola ng'asaba Allahu tabaraka wa ta'ala mugamba nti Allahumma hasibni hisaban yasira, nkusaba ombale olubalo lwangu. Asabe ekyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam asaba Allahu tabaraka wa ta'ala wallahi nga Allah subhanahu wa ta'ala akakasa yamusonyiwa nga bwe kyajja mu suratul Fath yamugamba nti ghufira laka ma takaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, yamugamba nti nakusonyiwa Muhammad amazambi go agasooka n'aganaasembayo, nga bw'otunula agasooka tegamanyiddwa n'aganaasembayo tegamanyiddwa, teenyigira mu mbeera za bwonoonefu zonna. Naye ayongera oba anyiikira nnyo okusaba Allah mugamba nti munnange Allah nkusaba ombale olubalo lwangu. Ayogera ebyo bannange teyatunulako ku haramu nga gonna akatunulako oba nga gwe wakatunulako. Asabe ekyo Allah tabaraka wa ta'ala amubale olubalo lwangu. Omubaka musallama teyakwatako bakyala mu ngalo, bakyala ba haramu abatali bakyala be. Ffe leero weerowoozaako bwerowooza eddakiika 2-3 woyingiridde mu ofiisi olina gw'okutte mu ngalo, wagenze ku dduuka oggula olina gw'okutte mu ngalo, mu train mw'otudde oba mu taxi oba mu bbaasi olina gw'okutte mu ngalo. Bano abaana abasoma bali ku university woyingiridde mu lecture room olina gw'okutte mu ngalo. Mukyala muwala wa haram musoma naye nabbi yagamba nti inni la usahifa nisa, nze sikwata bakyala mu ngalo. Eryo nalyo zambi liri awo, yeeraliikirira atayina mazambi nga ge tulina. Asaba Allah tabaraka wa ta'ala mugamba nti Allah nyamba ntaasa nkusaba ya Allah ombale olubala olwangu. Oluganda abakkiriza okuyimira mu maaso ga Allah kugenda kubeera kubalibwa. Omuddu anaayita ku minzaani n'emirimu emirungi, ng'emirimu nga thaqulat mawazinu, nga minzaani ye zitowe. Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti fahuwa fi 'ishatin radiya, omuntu oyo agenda kubeera mu kwesima, mu kweyagala, kusanyuka, kucacyanca. Bannange empangudde. Naye omuddu yenna anajja nga khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya, Allah gw'anaabala ku qiyama minzaani ewewuse, amazambi mangi, emirimu emirungi mitono. Omuddu oyo agenda kudda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Yagamba nti nga ummuhu, nga maama we muliro gugenda mumuwambaatira, gugenda mumubikka, agenda guggweeramu nga bw'ava mu lubuto lwa maama wo, nga bwe nava mu lubuto lwa maama wange, nga bwe twava mu mbuto z'abazadde baffe bamaama baffe ab'ebitiibwa. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atukuumire abawe obulamu obulungi n'enkomerero ennungi n'okumusisinkagana okulungi n'okubala okwangu. Omuddu Allah yaleeta mithaal, yaleeta ekifaananyi ekyo kyennyini eky'abantu ba ashabu nnaar, nga maama wawe ye muliro, amakulu bagenda gubeera muli munda nga bwe wali mu lubuto lwa maama wo. La hawla wala quwwata illa billah. Abange ekifo kikambo nnyo, jahannam naye kigenda kuva kubalwa. Olunaku olwo lujja mu maaso awo lwetaaga okukolerera ng'olugendo lwalwo tulutandika leero oba enkya. Omusomo gwaffe ogw'obulungi obuli mu kusoma Qur'an ey'ekitiibwa, Allah tabaraka wa ta'ala yassa nga bigambo bya Allah. Yagamba nti watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila. Qur'an bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala ebiteetaaga kutegeera nga ggwe bw'olowooza, ebiteetaaga nnyongereza, ebiteetaaga nnongoosereza. Tamma byajjula ate sidqa era by'amazima. Allah natugamba nti la mubaddil, abange temukyusanga mu bigambo byange, temwongerangamu, temukendeeza. Ebigambo bya Allah tebyetaaga nnongoosereza, ate byenkanya. N'atwewaza okubeera nga tukyusa mu bigambo bye. Era lumu yagamba omubaka Muhammad sallama n'amugamba nti walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi, Muhammad mu bigambo byange oba kunjwetekako byessagamba n'onjogeza byessaayogera nonnimbisa gwagamba mbaka oba kukyusa mu bigambo byange akagambo kamu. Emugamba nti la akhadna minhu bilyamin, Muhammad naali kutte n'omukono gwange n'enkutta. La hawla wala quwwata illa billah. Allah tabaraka wa ta'ala alabula omubaka we, amakulu Allah tabaraka wa ta'ala alabula ffe ti mu bigambo bye abalimu bameka abakyusiza mu Qur'an ng'akyusa ebigambo bye kusiimisa mugagga, abalala bakyusizza amateeka ga Allah nga mu bigambo bye anoonya kusiimisa mikwano gye, abalala bakyusizza amateeka ga Allah ng'ayagala kuliirako ssente,
akyusiza amateeka ga Allah ayagala kuyimirizaawo bid'i ze babeeramu ayagala kuyimirizaawo bubuzi obwo ayagala kuyimirizaawo mawulid ayagala kuyimirizaawo buluda duwa ya 40 n'asoma aya n'azikyusakyusa lwakuba nti baasomeramu akakasamu bonna tekuliiko yamalako yasaruna bonna banyenya bunyenya mutwe seeka w'e Madina wamuwulidde oli omusajja bannaye bulijjo kale batugaana edduwa ne seeka agoberera kwagala kwe Allah tabaraka wa taala yamwogerako mu Qur'an n'agamba nti afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa tolaba omuddu yafudde okwagala kwe nga ye katonda we ne bushya baluganda abakkiriza amateeka ya Allah tabaraka wa taala tegakyukakyuka yawandiika kalamu zaakaladda Allah tabaraka wa taala byonna byeyassa teriteeka ligenda kusomera abantu nga pya Allah yagamba nti illa istama'uhu wa hum yal'abu abantu bagawulira Qur'ani mugisomera abantu bagiwulira n'abantu bennyini bagisoma ne bagyewulira naye avaawo nadda mu kuzannya wa asarru najwa badda mu kutuuza bukuukulu naye wamma etteeka lineeno wamma sheekhe wamma okutunda omwenge guno wamma kibi wemba nsaddaaka ng'afunayo seeka omuli w'emmere nga ye nga mugamba nti gwe tewali buzibu saddaaka nyuma y'okusaddaaka kuno kukuzikiza obusungu bwa Allah ebyo ng'omusajja atunda omwenge gwe mu woteeri naye nga yamusomera obujulizi obwo mwana wattu yali muwalimu ate nga kyewuunyisa yamala ebbanga e Madina yamala ebbanga e Riyadh ng'asoma irimu yamala ebbanga e Masri ng'asoma yamala ebbanga Rasul Khayma gyonna gye yasomera e Sudan naye ng'ayimirizaawo haramu afaanana bw'atyo nabwekyo Allah tabaraka wa taala nazzala ahsana alhadith yassa emboozi esinga okuba ennungi esinga okuba ey'amazima esinga okuba ng'eri crystal clear buli ekintu kyonna ekiri mu Qur'an gwe aba takitegedde naye nga wallahi Allah tabaraka wa taala akakasa kiri clear nabwekyo yatugamba nti oba totegedde mu Qur'an ng'olina ky'osomye fas'al ahla dhikr buuza kwabo Allah ate bwe yawa okumanya okusinga okuko bakutemeretemere aya gy'olya gy'okola ki gy'oyagala naye kyabuluganda abakkiriza nkubiriza omwoyo gwange n'egyammwe okunyiikira okusoma ekitabo kya Allah tabaraka wa taala ekibuuzo nga tetunnagenda ku musomo gwaffe kyembadde njagala tukooneko otuusewo mu kusoma Qur'an lwaki tomanyi kusoma Qur'an omuvubuka otuusewo mu kusoma Qur'an abasanyi baaseno omanyi bameka simanyi amaniyu KCC baani bonna byonna ebyo firimu zikuli muto series zokka ze waakalaba omuddu alaba firimu ezo simaya series oba season oba series n'alaba firimu okumala essaawa nga 5 namba ajja mu CD n'asuulamu ena kasiddi kamu nga kaliko firimu omuvubuka namulako ne kasiddi nga kaliko firimu 2 kasiddi kamu nga kaliko firimu 2 naye nga ali kaweefube wakutuula kalaba kamalako naye nga mu mutwe gwe temulimu yadde edduwa gy'osoma ng'oyingira mu ssola alifatiha ye tobuuza watamanyidde edduwa ng'oyingira mu ssola zino zagamba nansi falaki zamanyi zonna bw'oziwuliza ng'azisoma butwa asoma alinga mwana wa P1 alinga mwana wa bebi yakatandika okusoma naye emyaka agenda mu 3 kati obudde bwe tumala bajjamaa bungi mu bintu ebitagenda tugasa maaso ga Allah tabaraka wa taala baganda baffe bannyinaze mutuusewo mu kusoma Qur'an emyaka gy'oyina saawa yonna gwe maama w'abaana Allah eri omusajja oyo Allah tabaraka wa taala abeera akusiimidde naye abaana bo ogenda basomesa ki abaana bo bagenda kuwangala nga basoma Qur'an kigero ki ng'ani abasomesa Qur'an nga maama waabwe togimanyi ate tofuddeyo kubanga ogimanya nga tonnatuuka mu mbeera za buvunaanyizibwa abaddu bangi abakyala abafumbiddwa mutuusewo mu kusoma Qur'an ne bbaawo taata w'abaana yali akusomeddemuko mu Qur'an oba gwe wali omusomeddemuko mu Qur'an nga bw'omuyita amannya agamusanyusa era nga naye bwakuwaana ng'oluusi byakuwaana obikkiriza bukkiriza ng'owulira bikusanyusa naye nga naawe okakasa si bwe biri n'avaamu ebigambo ebikuwaana ebikusanyusa masha Allah musajja mulungi teriyo kiyinza kukuwa ssanyu oba oli awo bbaawo kyayinza kukukolera nga kukusomera mu Qur'an nga naawe kumusomeramu mu Qur'an Aisha omubaka yamusomerangamu mu Qur'an omubaka yasomerangamu Aisha n'amusomeramu mu Qur'an Aisha n'awuliriza Qur'an n'awulira ng'emunyumira nabwekyo Aisha naye yasomangamu mu Qur'an omubaka ng'awuliriza basahaba basomeranga mu mubaka Qur'an omubaka naye n'abasomera mu Qur'an abange ab'emikwano ababiri abawuliriza wali osomeddemuko ku mukwano gwo n'omusomeramuko mu Qur'an n'omugamba nti Hassan leero janguka ewaka ne famire yo tulyekokko ku kyemisanaawo oluvannyuma tusomemuko mu Qur'an twesomeremukko mu Qur'an la hawla wala quwwata illa billah bwewuunyisa wallahi shattaana bainana wa baina wakati waffe ne bali abasajja abaatusooka
waliwo enjawulo nnene nnyo bali mu lusenyi lulala naffe tuli mu lusenyi lulala enjawulo y'amaanyi ddala bakuŋŋaananga nga wallahi yatafawaduna bainahum nga wakati waabwe bali mu kweyigiriza bali mu ggabana bali mu kwennyonnyola bennyonnyola Qur'an beesomera mu Qur'an buli omu ali mu kusomera munne eddamu nsomeramuko mu aya eno n'asoma abasigadde ne bawuliza wallahi ogenda okusoma taarikh nga eyasomanga nga yali azinga asoma akaaba amaziga nga ne bano baasomeramu bakaaba era abakyala buli omu akeera munne wa munne naye ng'amuleetedde lugambo naye bonna nga bwe batudde tewaliwo amanyi bba bwefaanana tewaliwo amanyi taa'u bwefaanana tewaliwo amanyi aini ghaini teriyo amanyi nnyukuta ezo bwe zaatulwa naye mukeeregana wakati waabwe okugabana emboozi ezigenda batuusewa Allah tabaraka wa taala nga bookeddwa agamagezi bagayina oba tugayina abavubuka leero abadde omukwano gwo gw'ofiirako gw'oyita mukwano gw'onfanfe ng'ekimukwagaza ennyo akuyambako ennyo mu kusembera haramu leero abavubuka tuyambaganye mu kwesendera bawala buli omu gwayendako nga kwe kufiirawo kw'ofiirawo eri mukwano gwono naye ne muwangaala oba ne tuwangaala mu bbeera efaanana bw'eti emyaka n'emyaka naye nga mu maaso ga Allah tabaraka wa taala tetulinayo mulimu kugenda tutaasa kubeera nga tetwokyebwa ng'okusoma Qur'an naye kyabuluganda bakkiriza bannange mbakubiriza baganda ffe bangi bazzeeyo okwongera ku zipi simanya ku diguli bazzeeyo diguli agenda okulaba owa certificate alaba mukendeevu yeetaaga diploma owa diploma alaba mukendeevu yeetaaga diguli owa diguli alaba mukendeevu yeetaaga ey'okubiri diguli 2-3 alaba mukendeevu yeetaaga ba professor bw'avaawo mpaka daraja zaabwe ez'edduniya nga gye zikoma agenda okulaba mukendeevu abange abaddu batono nnyo abawulidde obukendeevu bw'obutamanya kusoma Qur'an bw'obutamanya kusoma Qur'an abaddu bangi bazzeeyo okusoma naye nga abasajja emyaka mingi ebeere Uganda eno n'olaba ebintu ebikwewunsa omusajja mukulu omutwe gwonna mweru ng'alaba mukendeevu okubeera nti yasoma P7 era n'addayo n'afunvubira n'atuula n'obwana obuto mu P7 si ya Luwarabu wabula P7 y'Oluzungu n'addayo n'asoma n'atuula n'obwana ne bumujeeja ne bumala ne bumumanyiira naye student munnaffe naye nga bonna obwana obulimu omwo mu kiraasi mwatudde buzzukulu bwe era agenda okumanyiza bw'ati amaanyi g'ataddemu nga P7 agimaze n'atandika secondary amaze emyaka asoma primary kati n'afunvubira n'ayingira ne mu secondary naye agyagala alaba mukendeevu kyewuunyisa aba yakamaliriza emyaka egyo gyonna gy'amaze awo ng'asoma nga ne fayiro ye ebbanga liweddeyo alina okuzingazinga engugu ze addewa Allahu tabaraka wa taala yanjule byakoze abaddu bangi obukendeevu obutamanya Qur'an tetubuulidde tuzzeeyo ne tusinzira ne tusoma zi PhD osanga omusiraamu ng'alina diguli z'alina abange zonna abe nazo ebigambo byange mbitegeebere bulungi nze am not advocating for illiteracy buli omu asome to your capacity naye kakasa oba kkiriziganye nange oba ogaane ffenna enkomerero Allah kyaswagala mu Qur'an soma byonna encyclopedia abaana mmwe kabasome literature basome obutabo nga 8 Romeo and Juliet things fall apart no longer at easy amwana abakola literature abaana omusanga asoma obutabo n'akaaba n'amaziga nga wulira agetinze too emotional akatabo kano kaasomye aka love story omuzadde yeewuunyisa alina muwala wafaanana bw'atyo n'avaamu ekigambo nti omwana wange akyali muto bagambye mu literature butabo bwasoma bulimu kikwekwana ayigiramu byayigiddemu gwe bagamba mufumbizi ogaanye omwana wange akyali muto alina okukola ku practicals z'asomye mu theory ono gwasomye mu literature buno obutabo bw'okwekwana bw'asomye ntusha buluganda bakkiriza omwana afaanana bw'atyo n'omusanga nga tasobola kusoma Qur'an basajja bakulu bangi tukeera kusoma mawulire n'osoma bukedde n'omusuula wali n'osoma new vision n'omusuula wali n'osoma monitor n'omusuula wali naye nga Qur'an yeetulemye okusoma era tugayeyo Qur'an ya wallahi sheikh yo Qur'an simanyi yo Qur'an Allah n'asaasirire wa obwongo buno tebukubuzaabuza teweerimba n'entegeeraayo etali ntuufu omuddu yenna n'afanga tamanyi kusoma Qur'an wallahi n'obujulizi Allah obutamwokya ajja kuba awonye oba kijja kuba kizibu nnyo omuddu yenna n'afanga tamanyi kusoma Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala obutamwokya omuddu yenna n'afanga tamanyi kusoma Qur'an nkaddamu Allah subhanahu wa ta'ala obutamwokya kijja kuba kizibu nnyo kubanga Allah yamwewerera okuvira ddala ku dduniya kuno yagamba nti waman a'rada an dhikri yenna n'ava ku Qur'an eno nga tagisoma tamanyi kugisoma amakulu tafaayo kunoonya naye ayiza oluchina kati asuubula China osanga omusajja nga ayogereza omukazi
omukazi olulimi lwayogera omusajja taluwulirangako naye n'atetenkanya n'akozesa amagezi gonna agamukonvinsinga agamulaga nti amwagala naye ng'ennimi bbiri tezikwatagana. Olulimi olwali bagase lwali badde luzungu ng'oli wengulu oluzungu talumanyi obanga ono omusajja wattu oli oluzungu lwamanyi ng'ono omusajja amwogereza yakoma mu piffo naye nga wuli omukazi ono amwagala wallahi amaliriza agulubye naye kiwojjowojjo ng'amuzaddemu baana. Obwongo obwakozesezza okubeera nti ategeera ebigambo afuba alabe nti omuwala ono gwakwana ow'engulu oba atali wa lulimi lwe ategeera ebigambo byamugamba ateekayo obwongo bungi nnyo bamaliriza oluyamawulire ga nikah tibanaatera obbawoowa. Nesaba oluganda abakkiriza tuseeyo ebirowoozo ku kitabo kya Allah tabaraka wa taala. Abazadde bafunvubidde ku baana baabwe okufuna zi results ennungi ebibuuzo by'abaana bwe mubikomawo buli muzadde obwongo omwana wange njagala omwana wange first grade masha Allah omwana we yeebale kusoma era obusiraamu bwagala omuntu asomye ng'omwana we bw'asomye naye neewa Allah okakasa omwana we oyo alina by'anaasomayo alina Qur'ani kigero ki ky'anaasoma. Abaddu bangi omukyala omusajja ebimunyiiza waka usanga ali mu ddiira feesi yonna yeekabye mukazi anjoozi tantereddeeyo mazzi gaakunaaba tantegeera seka omukyala takyampulira tiyakoze eki ate akyateerayo amazzi g'okunaaba alaba kamoggo kanene kinene omukyala ono kye yakoze obutamuteerayo mazzi gaakunaaba naye nga tayinza kunyiigira mukyala ono okuba nti leero teyasomyeyo peegi ya Qur'an eyo kyemubimunyiiza tekirimu n'anyiiga omukyala aluddewo okumpa emmere naye nga gwagamba nti aluddewo mu emmere alina okunaaza abaana enamuganga olole olugoye lwange gundi kanzu yange enkya gye ngenda okukoleramu nkubire engatto zange eddagala amazzi go gataddeyo kati sooka ojjompe ku kyayi amata nno gayiika omwana onno akaaba wano nga bayonoonyewo jangu osooka olongoza ebyo byonna abigamba omuntu omu ye musajja wattu Senkagala atudde mu ntebe asazeeko amagulu ku TV alaba mawulire kyala aba asiika bwati byasiika bisibye yitawo sooka ojjoolabe jangu nkyusize channel remote jangu nkyusize wano ntere mu mugundi njagala kulaba mawulire ganaga olite oluvaawo ng'ayomba omukyala tampulira ta ebyo ebimuyombya naye mu bimuyombye wakaawe Qur'an terimu ayombera abaana obutabawa mmere ennungi mukyala ojja kunsira abaana bange ebyokulya mbigula tobibawa abaana bange abo bonna bafaanana awayomba n'asulawo n'akuba n'essimu w'omukyala naye nga tayinza kuyomba baana bano kuba nti tebasomyeyo peegi ya Qur'an. Abange tusiramuke tubeere abasiraamu abannamaddala tuddeyo tuule abaana basome yasaruna omwana wo nga wataddeyo obwongo n'akufunisa ekitiibwa ku kyalo kyonna nga mutabani wo gwe baali batikkidde yekka ku kyalo kyo. Abange teekayo n'ebirowoozo omwana ono newa Allah tabaraka wa ta'ala akuweesa ekitiibwa. Tuli ku mpisa za kusoma Qur'an oba oli awo nga bangi muffe twagisenguka twatuna empisa z'okusoma Qur'an ezasooka zalinga lowooza nga 5 wemba siirabidde tugenda ku mpisa ey'omukaaga. Omuwandiisi w'ekitabo kino atugamba nti endala ku mpisa ey'omukaaga bwe tuba tetwagiraba yagamba nti istihbab taharati lilbadani والثوب والمكان. Empisa z'okusoma Qur'an twagamba nti omubaka Muhammad sallama obuwangaazi bwonna zaali mpisa. Ezimu ku mpisa ezijja nga zitukubirizibwa bwe tuba tusoma ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala atugamba nti omuddu okwagazisa oba kyali badde kikubirizibwa oba kikubirizibwa omuddu yenna okubeera nga alongoosa omubiri gwe ng'agenda okusoma Qur'an yeeyonjeeko bulungi ng'agenda okusoma Qur'an n'engoye z'agenda okusomeramu wathawb n'engoye z'agenda okusomeramu n'agamba nti wal makaani n'ekifo ky'ogenda okusomeramu kibeere nga kiyonjo. Abaddu bangi bambala engoye ennungi nga bagenda kwanjula musanga ne waba talina kanzu nadduka ewa neighbor munnange mpa ku gundi ekanzu ye eri ey'omuleera anti munnange gundi Mustafa yampise wano naye yazika ekkanzu naye batemutuuka n'atambula ng'agiyoolayoola ku mukolo naye ng'afuye okulaba nti atuuseyo mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa. Mukolo nno gwa ssaawa mmeka? Oluusi ne gwagenzeeko mukolo nga gwa musiraamu naye ng'omukolo si musiraamu. Ng'omukolo gwa musiraamu naye ng'omukolo si musiraamu. Olidde
yazikidde engoye eyo gy'alaze mu mbeera efaanana bwetyo. Ataddeyo obwongo bungi, ayagala okusiimisa abagenda omutunulako. Ate butya ng'osoma ebigambo bya Allahu tabaraka wa ta'ala, ng'obisoma Allah nannyini byakuwulira. Nabbi mu hadithi emu yagamba nti ma adhina Allahu li shay'in, Allah tabaraka wa ta'ala tayina kintu kyonna, tayina luwuliriza lwawuliriza kintu kyonna ng'oluwuliriza lwawuliriza nabbi we ng'asoma Qur'an. Amanyi ne bagaziya nti obanga omuntu yenna omulala asoma Qur'an, oluwuliriza Allah lwawuliriza omuddu ng'asoma Qur'an, akuwuliriza ng'osoma ebigambo bye, nodda mu bigambo bye, n'oyogera ebigambo bye, obulungi bw'ebigambo bye n'obuwoomu, n'okutebenkeza Qur'an kwetebenkeza emitima. Naye ng'omuddu engoye ez'oyambadde, la hawla wala quwwata illa billah, ekifo kyokka ky'osomeramu. Omusiraamu omusanga akeeza abaana ku makya, bane mwangu mukuute enju, leero tulina abagenyi. Ne bakuuta amayinja, ne bakuuta ebisenge, ne bakuuta amadinisa, ne bakuuta TV, ne bajula kuzooza, entebe ne bakuuta, muzikube muziggyemu enfufu, mugende mutereeze ebisenge, nga n'abagenyi tebagenda kutuuka mu bisenge. Ne balongoosa ebisenge, engoye ezo muzifulumye, mugende munaabe, abaana bagolere engoye, abagenyi bajje balabe mu mbeera esinga okuba ennungi. Bwe kituuka okusoma Qur'an ya Allah tabaraka wa ta'ala, ogenda okulaba mutabani wo ng'olugoye lwe yasuzeemu lulimu ne bawulo, lulimu omusulo lwasomeramu Qur'an. Ogenda okulaba omusajja ono avuddeyo ng'olugoye lukalu ayambadde ng'asoma Qur'an, alinga asoma bukedde. Abange Qur'an tugiwe ekitiibwa. Kyalibadde kirungi era kikubizibwa era ekituufu mu mpisa z'okusoma Qur'an. Omuntu yenna obeera ogenda okusoma Qur'an, longoosa omubiri gwo. Abadde olaba Allah subhanahu wa ta'ala nsaba ntaase nammwe abataase beetegekera haramu, ne yeeyazika ekipale, ne yeeyazika ekigatto, bano abavubuka abayaaye, n'anaabako tatera kunaaba, alina gwagenda okusinkagana, gwagenda okwendako, naye nga yeeyonjeza zambi. Newankubadde ayonjeza omubiri guno, ate ng'ayongera kuddugaza mutima n'amazambi g'akola oba n'amazambi ge tukola. Obwongo bw'ataddeyo bw'atyo bwafaanana. Nabwe kityo abooluganda abakkiriza kyabuvunaanyizibwa kya mu busiraamu oba kiri mu njigiriza y'omubaka. Omuntu yenna obeera ng'ogenda okusoma Qur'an, kyalibadde kirungi nnyo. Amanyi batukenenulamu okuva mu hadithi ez'enjawulo olw'obulungi n'obubbeeyi bw'ebigambo bya Allah. Tulongoose emibiri gyaffe nga tugenda okusoma Qur'an, tulongoose engoye zaffe nga tugenda okusoma Qur'an, tulongoose ebifo mwe tugenda okusomera Qur'an. Nagamba nti empisa endala omuntu agenda okusoma Qur'an gye walibadde olongoosa, yagamba nti adamul inshigharu bighayri al-qira'a. Kyalibadde oba kya mu mpisa omuddu yenna obeera ng'osoma Qur'an, weewale nnyo obutataaganyizibwa na bintu byonna birala bitali Qur'an. Bw'oba osoma Qur'an, gezaako nnyo okubeera nga weewala okutaataaganyizibwa n'ebintu ebirala bitali Qur'an. Masalan, omuddu eno asoma Qur'an naye nga asoma Qur'an naye ng'obwongo buno, oba ekyokulabirako, omuddu asobola okusoma Qur'an naye ng'ate ali mu ddiiro kuliko TV. Eno balaba zino firimu enjogera n'amukuba n'amusamba, naye ng'eno omuddu asoma, eno atulaga asoma Qur'an naye ng'obwongo bwagira bwati n'atunulako ku TV. Olaba abaddu bajjako masimu nga bagenze mu bbanga, naye omuddu eno asoma Qur'an ate n'ali mu kuchattinga ku WhatsApp. Bw'asomayo aya bw'awumuza wansi n'achattinga. Bw'asoma aya alaba asoma Qur'an ng'ate alina banyumya nabo. Yamukubye bannaye nategedde Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ate omusajja oyo gwalina muzibu, namugamba amuveeko naye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Omuddu bw'atyo alinga oba asoma ebigambo oba byani. Obwongo buli divided. Nabwe kityo ekyempisa bwe tubeera tusoma ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala, tugezeeko nnyo okwewala ebintu byonna ebitataaganya mu mbeera y'okubeera nga tusoma Qur'an. Abalala abaana omuddu ateekayo ebirowoozo ti omwana ono kamwebase, tata abaana wanaakomerawo, ati singa siina nnyo bintu bitawaanya musajja. Olaba otaddeyo obwongo obwebase omwana ono, omusajja ajje akomewo waka nga alhamdulillah temulina bibatawaanya, budde bwammwe bwa babiri. Bwe kituuka ku Qur'an eno osoma bw'osula omwana bw'akaaba bw'omusirisa embeera efaanana bwetyo.
naye ate wetutuuka nga tulina akaseera ak'enkizo oba ketwagala oba kaseera kaddembe tugezaako nnyo okujja embeera etutaataaganya abaana bano ne tubaseetingira embeera ebyokipayinga tuleme okutaataaganyizibwa bw'obeera waliwo bagenyi be tukyasizza abaana bagende bazanyireko ko wabweru mugende muzanyireko ko wabweru abaana ne bagenda ne baligita ne bazanyira wabweru lwakuba toyagala mbeera etaataaganya bagenyi bo bwe tubeera nga tulina enteekateeka efaanana bwetu gye twagala okulongoosa eri ebitonde ebiringa ffe ate butya nga tusobesa bukya Allah tabaraka wa taala nawe kyo omuwandiisi ono atugamba endala empisa mu mpisa z'okusoma Quran wali badde weewala wali badde ojjawo ebintu byonna ebiyinza okukutaataaganya mu kubeera ng'osoma Quran. Empisa endala mu mpisa z'okusoma Quran yegamba nti ihtiraamu al-mushaf omuddu yenna ayagala okusoma Quran oba omuntu aba asoma Quran okuwa Quran ekitiibwa wallahi gubadde mulembe guno bannange nga Quran z'abasiraamu ze balina mu mayumba gaabwe zeewuunyisa abaddu balina Quran mwosanga bbiru z'amasannyalaze mwosanga obufaananyi bwe yeekubya ku yidi 1993 awo twali tukyali bato yidi twagirira wajjajja nga Quran ezzambi ery'okwekuba ebifaananyi yalikwata n'alituuza ne mu Quran nannyini gaana bifaananyi ye kennyini nga wakwata ekifaananyi n'omulagiryako ddala n'omulagako n'okwata ekifaananyi n'okisa mu Quran osanga Quran z'abasiraamu ze balina mayumba gaabwe nga mwe muli bbiru z'amasannyalaze onoonya ki bbiru eyo yaddi kanda bbiru eyo nagisonseka mu Quran eri mu Quran waggulu awo ku kabada ogenda okugyayo Quran ng'empapula ezirimu zisinga n'eza Quran zennyini ebiwandiiko ebiri mu Quran bye batereseemu nga bingi okusinga empapula za Quran ezirimu ala baterekamu ssente n'obukyafu bwa ssente nga bwebifaanana obukyafu ssente zigwa mu ttooyo oli n'azisiimulako busimuzi n'akatambala n'azikuba ensawo n'ozijjaeyo n'oziteeka mu Quran Allah yagamba nti waman yu'azzim sha'air Allah omuntu yenna awa ebintu eby'emizo awa ebintu eby'enkizo awa ebintu bya Allah ekitiibwa omuntu abigulumiza nga ne mu byo mulimu ebintu bingi aya eyo yajja nga eyogera ku bintu ebyeyawulidde amanyi ne bagigaziya okutuuka ku bintu ebirala eby'enjawulo ebintu byonna maaso ga Allah tabaraka wa taala nga byankizo omuntu yenna waaba ebintu bya Allah tabaraka wa taala ekitiibwa yagamba nti dhalika min taqwa alqulub kyekiraga omuntu ono okutya Allah tabaraka wa taala oba kimufundisa okutya Allah tabaraka wa taala oba kimusembeza eri okutya Allahu tabaraka wa taala ne bwekityo Qur'an eno tuwere nga Qur'an tugivaluwinga osanga omusiraamu nga atereka pamiti ye butiribiri ayina waagissa tayagala bagitunule nakayinza okubulirawo kugitunulako ayina wassa pamiti ye ayina wassa sima ya national ID ayina wassa passport yo weeri woolaba olw'ekitiibwa kino ky'ogiwa ki document ekyo olw'ekitiibwa ky'owa passport yo olinawe wagiteeka wagiguya n'akatabo mweri tegendako nfuufu ebeera eyo valiyo eyo gy'owadde document efaanana bwetyo teri ayina kyapa kya ttaka ky'oyinza kusanga nga kiddugala akiteeka mu mbeera esinga okuba ennungi baasa ennungi ebbaasa y'ebbeeyi n'afuna gy'agikukuma kyapa kya ttaka alaba kya bbeeyi gyali ng'abaana bennyini bakulinze lwonaafe ettaka eryo balitunde olaba omenyese n'omenyekera obwerere ng'abaana tebava liwinze byokoze okuggyako abatono mu bo Allah bawadde ezzadde eritegeera obulungi naye bwe kituuka ku Quran abaddu osanga Quran munnange leetako ku Quran tusomemukko omukyalidde n'agijjayo ng'agikubako bukuba enfuufu nga Quran yonna ejjudde enfuufu Quran ya Allah ebigambo bya Allah tabaraka wa taala nga ne marriage certificate yokka oyina gye wagikweka eri mu keesi eri wansi tebagikwatako marriage certificate kyokka amadhalika n'omukyalo ono gw'oyina empisa gyakuyisaamu wejjusa okumuwasa naye marriage certificate yo gikuuma butiribiri olaba wogivaluwinze bwe kituuka ku Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala sambala ogisanga eri eno eri mu kiyungu akaana kagifukidde akaana kagikuddemu empapula bebi wono gw'olina omwana omuto olugikwata bw'ati ye bebi tabimanyi ng'agituulamu oga Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo kya mu mpisa z'okusoma omuddu okubeera nga tugulumiza okubeera nga tuwa Qur'an ekitiibwa amanyi batugamba Qur'an yina okubeera waggulu wa buli kintu kyonna mathalan oyina ebitabo oba bya hadith oba oyina ebitabo bya
tafsir oba oyina bitabo byo byonna ebitabo byoyina Quran tetugituuzaako kintu waggulu Quran tetugituuzaako kintu waggulu era abamanyi ne batukubiriza okubeera nga Quran tugiteeka ku kintu ekisitufu tugiteeka ku kintu ekisitufu olw'obubbeeyi bw'ebigambo ebyo omuddu omusanga agitadde wansi kale tetujja kugamba nti kiri haramu tetujja kugamba nti kiri haramu gwe basobola okuyirawo emmere awo wansi wotadde Quran n'ogirirawo basobola okuteerawo ekyokunywera ku kyayi nti emigaati gyange gino mugintere waneno ku musalla wansi era ogenda okulaba nga gyetaaga okuteeka ku kasowaani kyayi wa taata w'abaana mumuteeke ku mmeeza temumuteeka wansi mumuteeke ku mmeeza olaba ovaluwinza ebyokulya naye yo Qur'ani ogisanga wansi w'olinnya nga ne Qur'ani w'ogituuza w'otuula nga ne Qur'ani amanyi ne batugamba nti kyalibadde kirungi Qur'ani tubeere nga tugituuza ku kintu nga kisitufu akameeza omusanga omusiraamu ng'alina akameeza mu kisenge kye akameeza akateekako fulasika ya kyayi naye nga Qur'ani yagissa wansi alina akameeza katuuzaako laputopu ye mu kisenge alina akameeza olaba omuddu akola bukozi setting ng'alina akameeza kwateeka engatto ze alina peya nga 3 zino za maama w'abaana 4 zino za abaana naye nga baazikolera amadaala kwe zituula baazikolera emmeeza kwe zituula bwekituukako Quran ogisanga esuuliddwawo ku musalla wansi ogisanga eri nabwe kityo mu mpisa z'okusoma Quran omuwandiisi ono atugamba tubeere nga tuwa Quran ekitiibwa na empisa endala gye mba nsembyayo n'agamba nti tuhsinu sawt inda tilawa kyalibadde kirungi oba kya mu mpisa omuntu yenna abeera asoma Quran okubeera nga olongoosa lungiya eddoboozi lyo ng'osoma Quran longoosa eddoboozi lyo bw'obanga osoma Quran soma mu ddoboozi erisinga okubeera eddungi gy'olabanga naawe erikunyumira olaba abaddu bawunda maloboozi nga bayimba nnyimba ayimba nnyimba naye ng'omuyimbi yenna waali omubaka Muhammad sallama yatulaganyisa mu hadithi makulu gaayo nti omuntu yenna ayimba Allah tabaraka wa taala agenda muleeta nga nifaananyi kyankobe n'ambizzi ku qiyama ataddeyo obwongo buyiye ebigambo byayimba awunze eddoboozi akase n'eddoboozi eritali lirye bwe bityo naye agenda okugira ati ku qiyama oba enkomerere n'atera abantu bafaanana batyo Allah tabaraka wa taala agenda bafuula mu kifaananyi kyankobe n'ambizzi ne bwe kityo abaddu bawunza amaloboozi osanga omusajja ayogereza naye ng'eddoboozi alinyiga ddoboozi ddene naye ayagala akozesa eddoboozi ettono alowoolezese eddoboozi lye bwe lityo abakyala bangi omusanga ayogera naye nga aterebeza eddoboozi naye kityo kya mu mpisa omuntu yenna wabeera asoma Quran okubeera nga ogisoma eddoboozi erisinga okubeera eddungi Aba Musa al-Ashari y'omu ku basajja abaali basinga okusoma Quran mu ddoboozi eddungi Ubay ibn Ka'ab bwe bamu ku basajja abaali basinga okusoma Quran mu ddoboozi eddungi luba omubaka yasanga Aba Musa al-Ashari ng'asoma Quran n'ayimirira emabega we ng'asoma Aba Musa al-Ashari n'abeera suspicious n'awulira ng'omuntu ina omuntu oba agenda okukyuka bw'ati okutunula emabega ng'omubaka Muhammad sallama ayimiridde emabega we ali mu kuwuliza Quran ye Aba Musa al-Ashari n'asirika nabbi namugamba nti soma Aba Musa al-Ashari soma Quran ye nnyumira genda mu maaso n'okusoma Aba Musa al-Ashari n'akwatibwa ensonyi nabbi kyava amugamba nti Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu mazima ddala Allah tabaraka wa taala yakuwa egimu ku mirere oba yakuwa agamu ku maloboozi ge baali basomeramu ekitabo kya Dawud alayhi salatu wassalam ekya Tawrat agamu ku maloboozi omuwandiisi omu yagamba nti Tawrat yali esomebwa mu maloboozi 7 kati nabbi kyagamba Abu Musa al-Ashari nti agamu ku maloboozi obulungi bw'amaloboozi agasomebwangamu ekitabo kye bayita Tawrat Allah yakuwa agamu ku maloboozi ago yali agisoma mu ddoboozi erisinga okuba eddungi waliwo hadiisi endala nabbi yagamba nti omuntu yenna man lam yataghanna nabbi yagamba nti omuntu yenna yakozesa ekigambo okuyimba effakti omuwalimu omu
kale katumale gamuyita omuwalimu newankubadde ebikolwa ebyewuunyisa oluusi tasaana kuyitwa muwalimu olw'ebigambo bye n'ebikolwa bye oluusi ebimuvaamu. Yagamba nti Qur'ani nnyimba ne Qur'ani yennyini ne Qur'ani yennyini nnyimba. Abuzaabuza alina kyaggusa, abuzaabuza alina kyaggusa. Kye bayita oluyimba bye bigambo nga bitabikiddwamu ebivuga. Omuwalimu ono ayinza okuba nga yategeera bubi oba nga teyategeerera ddala. Ne bwe kityo Nabbi yagamba nti omuntu yenna atalongoosa atalungi ya ddoboozi lye ng'asoma Qur'an, Nabbi yagamba nti falayisa minna, si wamuffe, si wamuffe. Hadiisi eyo eraga enkizo n'obwebbeeyi n'obulungi bw'okulongoosa eddoboozi lyo ng'osoma Qur'an ya Allahu tabaraka wa ta'ala ekitiibwa. Nabbi yasomanga Qur'an, teri yagenda mumusinga ddoboozi mu kusoma Qur'an. Yasomanga Qur'an nga basahaba bawulira tebaagala amale, nga Qur'an ye mpoomuzifu, nga Qur'an ye nnungi. Abafa omwami awuliriza maama w'abaana eddoboozi lye lyasomeramu Qur'an olimanyi, naye akwogerera bwogerezi bulungi, n'owulira nga osiriira oggwawo, omukyala ayogera bulungi. Maama w'abaana alina eddoboozi eddungi, naye ng'eddoboozi lye lyalina takusomerangamu mu Qur'an. Obulungi bw'eddoboozi lye oliwulira ku ki? Abafa omwami omukyala taata w'abaana ono alina eddoboozi eddungi, masha Allah, yeebale kuba na ddoboozi ddungi, naye mu bulungi bw'eddoboozi lye yali akusomeddemukko mu Qur'an, yali akusomeddemukko mu Qur'an. Nabwe kityo tubeere nga twongera amaanyi okusoma Qur'an. Empisa leero tulabyeyo bbiri, masha Allah, tujja kuddamu tweyongereyo n'okusoma empisa z'okusoma Qur'an. Zikyali nnyingi naye biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tujja kubeera nga tuzimalayo insha Allah omulundi gwaffe ogunaddako. Tubeere nga twongeramu amaanyi. Qur'an tugiwe ekitiibwa, Qur'an tugiwe ekitiibwa nga tugisoma bigambo bya Allahu tabaraka wa ta'ala. Abafumbo mbakubiriza mwesomeseemu mu Qur'an bwe mubeera nga mugimanyi, bwe mubeera nga temugimanyi abange sala amagezi. Abazadde musomesa abaana mu Qur'an. Ab'emikwano abange emikwano gino gye tulina tuyambagane wakati waffe mu kusoma Qur'an. Oba olya tunaatuuka mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala nga tuli mu baddu abawangudde, abasiimiddwa, abanaasanyusibwa n'ejjana. Allah tabaraka wa ta'ala beegenda okugamba nti iqra, abange musome, waruqa nga bwe mulinnya amadaala, warattil musome mpola mpola kama kunta turattil fi dunya, nga bwe mwasomanga. La hawla wala quwwata illa billah. Yegamba nti kama kunta turattil fi dunya, nga bwe mwasomanga nga muli ku nsi kuno, musome mpola mpola nga bwe mulinnya amadaala. Omwami Haji awuliriza, ndowooza mama w'abaana abo omulaba ng'asoma alinnya nga n'Ennaasi, Falaq, Ikhlas tazimanyi, Al-Fatiha yokka mukyanga omujje waabwe tagimanyi, nakati tagimanyi naye mulina abaana 10. Maama w'abaana, taata w'abaana ono Haji omulaba ng'asoma alinnya, agenda kusoma ki? Nga naawe kennyini tomulyangamu ng'asoma Qur'an. Oba lwamuwulira ng'asoma Qur'an wali weegomba asirike. Taata w'abaana oba amaladdi, wallahi wuli omusajja byasoma, omusajja omukulu n'asoma, agenda kusoma ki ku Qiyama? Abange al-yawmul amal wa ghada hisab, leero kukola teriyo kubalwa, enkya Allah tabaraka wa ta'ala agenda kutubala teriyo kukola. Weefeeko Qur'an ogiige kati, tuula wansi oyimbe ya saru n'ogimalirize oyingire mu Qur'an. Kawaffe mungi gwe tukoze n'okufuna assets z'edduniya, byonna ebyo tubifunye, naye Allah yagamba nti ebiri ku akhira khairu wa abqa, bye birungi betugenda okufunamu emigaso, ate era bye by'okusigalawo maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala, bibirya bibigenda oba olyawo okutufuukira ennonozi okuwona omuliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.